Ku lunaku olwokubiri olwa Ssabbiiti eno abakulembeze ku ludda olwabula gavumenti basinkana e Katonga ku yafeesi z'ekisinde kya People's Front for Transition ne basa kimu nti leero baakolekera enguudo ez'enjawulo mu Kampala ezifumbekeddemu ebinnya baziseemu ebitooke nga baagala okulaga abakungu abali mu lukuŋŋaana lwa Nambo Luyindire Munyonyo embeera embi Bannayuganda gye bawangaaliramu. Bwe mwena tuyamba okukwatagana ne mutuyamba okwesigaŋŋana okukwatagana ntuvira ddala ku mukulembeze asemba waggulu paka ku mukulembeze asooka wansi kijja twangwira basebo ne banyabo. Thursday, do what you can. Let's see what people can start doing. Ekinnya mu kibuga Kampala n'eggwanga lyonna gwe Simba naye okusingira ddala mu kibuga wa Kampala. Simba wo ky'osimba ffe tukoze ogwaffe buli wamu tulwanisiza abantu bano mu Parliament mu nkiiko za KCCA na buli wamu buli kilomita bagiteekako buwumbi 14 ensimbi bazeegabanyiza bawuza Nam Roads n'ebirala. Bugenze okukya leero nga retired Kano Dr. Kizza Besigye mutaka mu kibuga eky'Ekasangati ngeno gy'awangalira ng'onaze n'abantu abadde bagazze enduzi ebitooke ng'olususse batandika okuzisimba mu kkubo nga bagamba nti bakooye okulaba ebinnya. Together with all citizens of Uganda, let us do something. Bano bagamba nti Bannayuganda bawa omusolo mungi kyokka tebaganyulwamu nga kye kibawaliza okusimba ebitooke mu makubo ng'agalinga agadde wa Walumbe Ttanda. Now we are extending to Natete because we know Natete is also an area which is bad off. It has a lot, very big potholes. Mu ngeri yemu ne ku luguudo lwa Ssentema mu bitundu eby'Emmengo abavubuka beenaanisa obujoozi bwa FDC bakedde ku lusima mu bitooke nga nabo balabiddwako nga balinga abavuba ebyennyanja okubijja mazzi agali mu binnya bino. Enguudo zivaamu ebyennyanja so si nnyanja era tuzitwala mu nnyonyo tubaana abakulu badye bamanye Museveni nga bafuga obulungi tekubonekulira abantu otujjengenge. Bano bagamba nti gavumenti weetuuse erina abaana n'ebyana nga bannansi babonaabona kyokka nga yeesanyusa bagenyi. Omusolo gwe tuwa tekuna kye tukola abakulu be sente basira bazirya obuwumi n'obuwumi bwa sente bazirya nga tewali kikolebwa. Ne mu bitundu eby'enjawulo eby'ekibuga ky'eggwanga Kampala abaka ba Palamenti n'abakulembeze beekozeemu omulimu okusimba ebitooke mu makubo ng'akabonero akalaga obutali mativu ku mbeera embi enguudo mwe ziri munda mu ggwanga erya Uganda. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV agaleero.